Eno ye Salam TV. Entambuza ya daawa tujongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyuvu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo. Era ku Mande tuba ne Sheikh ni kiti. Togwa musuulu tuli olwo Allah n'akwanja okwanjaga kukonna ng'akuwulira gwe tossa mukono kusaba togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu Omulangira Sheikh Ndawula Siddiq. Bino binnonogo byennyini mu budde obunyuvu. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Abo tetubatiiririra ky'omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu, Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali. Era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba bitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli na bya bye tutuuseeko. Tukyafumba omutwe. Olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde, ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga Buuza Oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe. Bayimaamu mukiteekemu amaanyi, ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande, n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo we tugambira nti fahadha min babi awla. Bwe buba nga Obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune. Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu butatwala budde nga wetegereza omukyala, n'omukyala obutetekereza mwami. Bwe ziba nga nga ziri 12 ne tuzimanyirawo ne tugamba nti tujagala nazo nga ziri 12, so si kutuuke nti wallahi saaziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera tulina Sheikh Mutyaba. Agamba Allah, a'udhu billahi minash shaitani rajim, walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala ate tayagala olwale. Y'ensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo, therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubya Ashirafu. Omuntu alya riba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa la'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka. Abayivu tebaggwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salam TV, olutimbe olw'emirembe. Eno ye Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulungi atuba ku Salam TV.
amanya Ibrahim Bagalaliwo era nga njagala okutegeeza programu yaffe obutonde bw'essi musango tuba tugguse buli lwa Sunday ssaawa 3 paka ssaawa 4 okimanya nti tuba weetuli programu yaffe era nga tubeera live ku Afro Mobile osobola okuba nga otufuna oyinza okuba olina ebikuttekuttemu batuku Afro Mobile kwetuli nnyo osobola okuba otufuna butereevu n'emikutu gyaffe gyonna egya Salam TV era nga wenkutegeezezza programu eno eddibwamu buli lwakusatu ssaawa 5 paka ssaawa 6 ez'emisana so tubeera olina chances nyingi okuba nti ogifuna okuba nti otegeera biki bye tuba twogeddeko ffenna nga bwe tumanyi omwezi ogw'omusanvu tugenda tugukuba oluku mu mutwe so olunaku olwaleero tuzzeeyo kuko emabega mu byenjigiriza and this time around tulina omukulembeze w'abayizi abaliko obulemu okuva ku Makerere University Business School ffenna nga bwe tukimanyi nti amatendekero ago waggulu buli we tutuuka mu August gaba gayingiza abayizi abapya so lero twagala tutunuulire ddala omukulembeze n'abantu be how far they are okuba nti bandiriza abayizi abaliko obulemu abapya abajoyinize the New Society of Education tusanze okulaba era nsaba yanjulira abalabi baffe aba Salam TV. Abalabi baffe aba Salam TV assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyise nnyo nini ddala okubeera ku Salam TV era ne neebaza omukisa ogumpeereddwa okujja ku Salam TV. Yes sir. Nze Kiguli Alan nga nze mukulembeze w'abayizi abaliko obulemu ku Makerere University Business School. Mubs. Olina okagattako nti Mubs. The new Mubs. Noza nako tukagatte kuba kati tulaba gate ekkubo bali bakolera gate nayo bagiteekako si eri Mubs. Omuntu yasomerako ku Mubs 2018 2017 bwatubiyita wagamba wakyuse nyo tusanze okulaba. Abalabi baffe leero bwe tuli nayo nako olwaleero era nga twagala tutunuulire enteekateeka beetegese batya omanyi buli wabako level empya omuntu gy'atambula so bano abantu first of all they need a special care naye nga tetunatuukeyo tusaba atweyo ka background ye nga ye Kiguli Alan yaani ajja atya okuba nti yatuuka ku kkula lino okuba nti afuuka omukulembeze mu ssettendekero eyo. Kiguli Alan mukulembeze mu high school naliko omukulembeze we nayingira university nasooka kusoma diploma mu business administration era diploma eyo nembeera course leader nembeerako interim minister wa people with disabilities era ku Mubs nembeerako ssentebe w'Abaganda Nkubaza Mbogo awo nengraduatinga mu diploma yange weewaawo nenkomawo ku degree era ku degree nefuuka minisita w'abaana abaliko obulemu nefuuka speaker w'Abaganda Nkubaza Mbogo nefuuka legal advisor wa sika kyekitongole oba association etwala abantu bonna aba ICT mu Mubs. Olugendo katutuddemu tulufunze tutandikire eri ffenna primary waliko omukulembeze wali towera mu kifaananyi kya bukulembeze manyi primary eyo tubeera baana bafujjo awe twagala tukakase fujjo lyali ku capacity ki fujjo era ng'omwana yenna omuto fujjo mubeera mu kuzannya kuba matatu kola biki naye ebyobukulembeze sijja kulimba nti nabirimu mu primary tebyali mu birowoozo byo tebyaliko na mu birowoozo byange byatandikira mu secondary okubeera omukulembeze kyatandikira nno kunze ku university yonna wajja secondary nali mulalu kubeera awo masomero kigo wayitamu primary yange nagisomera ku Rock of Ages diri eri awo Kiwanga nenzija secondary era ng'omulenzi w'effujjo nasomera mu masomero mangi of course gaba mangi oyita mangi kanjogere lye natuulirako senior 4 erya Midland High School Kawempe wano Midland yesebo kati nenzija mu senior 6 okuba nti era nalina eddalu lingi muzeera era nedda
tekijja soboka mwana kamutwale mu ssomero nga lisomesa ebyomu ngalo ate the same time nga limusomesa ne senior 6 tugamba nga musoma byonna wamu ebyemikono neeno exactly era nantwala ku ssomero baliyita New Horizon Secondary and Vocational School liri awo mukono ono mukyagwe wano wawo mukyagwe yesebo bwentyo bwenava nenfuna obubonero nenzija ku Makerere University Business School. Wafuna chance nti wasoma ebyemikono n'osoma ne bino because tulaba nti curriculum yakyuka essaawa zino ebyemikono ate kati babisaako nnyo essira biri ebirala bye twasoma simanya Cold War simanya biki yes babisomesa naye ya emphasis bagiteeka nnyo ate eno gwe bwewafuna chance wawulira otya era bya mikono ki bye wasoma ebyemikono bino Katonda wakuwa omukisa n'obisoma byebimu ku practical teaching omuntu yenna gy'asaanye okufuna nasoma we nali ku New Horizon nasomanga byonna nze omanyi nayagalanga okugenda buli wamu olw'eddalo eringi ogendako masannyalaze oba masannyalaze n'ogenda mu kwokya ebyuma ova mu kwokya ebyuma n'ogendako mu catering nga wonna ewakusanyusa mwana gwe wawulira nti muddo eri wano woogenda bw'ogamba bwengende eno bwenzira eno kituufu era naye nga nali nsinga kwagala nnyo ebyokuzimba era nga mu mutima gwange ebyokuzimba n'amasannyalaze byensinga ennyo okusoosowaza tegeeza eri olina koosi gy'otwala naye nebino nabyo bikulinamu otuuse mu mubs eyali first priority oba kyajja buzzi omwana yenna ali mu high school teri mwana ateegomba kusomera ku Makerere tali kituufu maama nnyabo we nali nkula nayagala nnyo Makerere n'omutima gwange gwonna era we nalabanga ngenda soma business course aga Katonda muggulu nasaba Makerere yokka wawalayo wonna tewatunulayo oba walaga wano kwamanya kyewayagala wano wenjagala yesebo era we natuuka okwapulayinga nzijukira muzeeyo namugamba muzeeyi essira lyaffe lyonna tuliteeke ku Makerere oba tebatuwadde tugende mu kyalo okukola ebirala wamugamba ebigaana wano ekyalo kindinze gye tuba tugenda yesebo era Mukama n'atusaasira Makerere mobs nempa omanyi wetuba tusaba mobs tuyitira Makerere era Makerere yekuwa nekusindika ku mobs mwene bateeka eno yo nesigazaako besigaza sigaza kurimu bonna baba kurimu olina kyoyogedde nti weegomba nnyo Makerere kitegeeza determination yeeyo wagamba kyonna ekijja kye kiba kijja omuntu ali eyo akulaba ku Salaam TV determination yeeyo gwe nga gwe wakola otya noganzi kino nkyagala tewakikomya mu bigambo wabula wakiteeka ne mu bikolwa omuntu yenna amanyi kyayagala ku mutima era nga kyoyagala ddala okyagala okikolerera okisaamu obudde bwo okikola nakwagala era ofuba okulaba nga ekyo kyoyagala okituukako oba ddi era nalwana nnyo nga natambula ngende Makerere atevaayo ogenda ku mubuzi ate laba ono n'okusoma kwotadde exactly paka Mukama we yatusaasira Makerere nempa nomenekuwa kati tuli mu lugendo oyingidde mobs that field omaye wagamba singa nfuna emmotoka eyo bannaye Mukama Katonda n'agikuwa wabawo situation ezikyuka field eyo eri etya what was your field ekisooka field yasooka era osooka kuwulira bulungi ng'omwana oba finally ntuuseeko ID ngiyina kati wano wende Makerere gate ngiyingidde naye omalera okuyingira gate waliwo ebyeyongerako nze ng'omuyizi nyingidde Makerere ngenda labika ntya ngenda fuluma ntya abantu banandaba batya nesetteese ntya abekyalo bagamba ono omwana amuwe Makerere batandika omwana oyo owe Makerere era nomuzeeyi obusimu obumukubirwa omwana oyo Makerere akola ki omwana egamba obo bonna pressure eyo yonna ekuteekateeka ng'omuntu n'otakoma kuyingira buyingizi Makerere oyitemu buyisi
naye noogamba nti kanveemu nga nina kyenfunyeemu nga nina wentuuse nga ninako kyenfunyeemu mu makere. Ebimu ku byosobola okufuna mu yunivasite kubeera mukulembeze. Kipya sooka okiddemu okitunnyonnyole. Ekimu ku kyosobola okufuna ku yunivasite Mukama waakusaasira n'obeera omukulembeze ku yunivasite. Kwegamba kasobako omukulembeze ku yunivasite ekitegeeza abaana abanatera okutaba abayinga yunivasite oba balaga bafuukula nti bafuuka atisiko obaako omukulembeze w'ekintu kyonna. Omwana yenna ayingira yunivasite era ng'obatunuulidde beetegereza oba okabannyonnyole nkikkaatiriza nti omwana yenna kasita oyingira yunivasite mu bimu ku byosobola okufuna mu yunivasite yo kubeera mukulembeze w'eyo yunivasite. Oyiga ebintu bingi oganyulwamu n'ebintu bingi. Ddala kituufu omuntu gwe twaleese kati tutandise okulaba ti ddala omukulembeze gwe twaleese y'oyo ako mbadde sikamanyi n'abalabe bange abasalamu TV bayinza okuba balina bwe bakanootize. Embeera eyo olina okuba omukulembeze ekyo wakiteeka mu nkola kati watandika otya okuteekateeka olugendo lwo. Omanyi obukulembeze gwe gumu ku muzannyo ogukyasinze obuzibu. Wadde tugwegomba naye muzibu. Bitabo kyegaba naye wansi bizibu. Nayo bizibu. Kuba byeno bye tumanyi nti ebyo byo tebibaako na kugamba nti oyogere amaaso go gennyini oba obiraba. Neeno ku yunivasite bintu bikalubamukko. Kuba okwesimbawo oveeyo nti njagala kwesimbawo ekisooka olina obeeramu n'ensimbi. Ngebya byonna tonna birowooza. Ne wansi ensimbi yeetaagisibwa. Ensimbi yeetaagisa na nnyo. Kuba eri omuyizi ye muntu okeera ku makya n'omugamba nti ala ninonda. Ndi mukwano gwo nkubiiriddewo omubiri. Enkeera oli najja n'amuwaayo ekizike. Ku baloti n'alonda amuwadde ekizike. Ekitegeeza okukyukakyuka okuli wansi eyo. Omuntu oba omanyi kyaliwo ogamba ono Musa kyali wange. Akatisika akamu kayina wali nebikyuka olwensi mwe tugenda bazza ka mugongo kati tulaba amazima gammwe. Kati omuntu yenna era okweteekateeka naddala ng'oyagala kujja mu bukulembeze olunaku lw'osooka oyingira kukola mikwano. Oyingira n'okola emikwano olina okubeera shapu ng'omuntu yenna. Olina obba omugezigezi kuba nejjogenze. Buli ke bagamba nga gw'oyogera bakola WhatsApp group emikutu egitugatta ffenna ne tubeera wamu nga kkozi. Tosirika obeerayo n'aka information konna kasindike kayiweeyo abantu bakalabe era abantu babeera nti Honorable Kiguli Alani agenda bba ku Salamu TV ng'okayiwayo. Exactly. Aya basi. Buli information gy'ofuna ne wabanga lecturer wammwe agenda kujja leeti kayiweeyo. Buli kimu ofuba olabanga buli mawulire agagwa mu yunivasite gw'ogalina. Tobeera dormant. Bw'otyo n'ojja obeera ng'omanye ebintu bingi oyiga bingi. Weesembereza abakulembeze abaliko. Kati olwo abakulembeze abaliko ne bafuuka mikwano gyo ne batandika okuteekateeka. Ala niyo tumulamu obusobozi obeera kkoosiriida. Kale jangu tugenda kukuyambako kampeyini ng'olinamu akasente akatonotono nti bakutandikirawo mu byonna bakugambirawo ziwera. Konna kw'olina nga mutandika olwo bakuteekateeka bakuyigiriza poliisi ya yunivasite politics atambula atya dynamics oyambala otya olina kulabika otya biki ebirina okukufulumamu ebyo byonna osanga abantu obagamba ki approachinze otya abantu ab'enjawulo era ebyo byonna abo Mukama waakusaasira n'ogwa mu mikono emituufu nga waakayingira yunivasite owise engalo mu maaso awo baba bamaze okuteekateeka obulungi ogenda otuuka sekendiya nga tooli mulalamu. Ekibuuzo kikino atalina bulungi kantu mu nsawo tasobola kufuna obukulembeze mu matendekero ge waggulu. Kuba ndaba okaku because waliyo omwana ali eyo agamba ngenda joininga yunivasite naye kiri kyoyogedde nti olina okubaako omukulembeze ekyo kyakiraba akisobola naye
ate waliwo element eringa ezze eyagala okuba nti ate emuzza emabega. Essente tekitegeeza nti ogenda kukeroobere n'essente emala naddala ng'ogenda yingira akalulu. Olina obeeramu n'ezo zisobola okulabirira nga ggwe omuntu. Beeramu osibe ng'osobola okugulayo akasaati akalabikako obulungi mu banno, n'ogulayo akagatta akalungi, n'ogulayo ka perfume. Sente ze weetaaga kati omuntu ayinza okukirowooza nti buno obusookerwako buno perfume, ekiwoowo, kasaati, kapale, engatto bikubeeremu. Birina okubeeramu. Awo otandika okutambuza ekintu. Otandika okutambuza. Era mu process y'okutambuza weesanga nga sente zijja nazokka. Weesanga nga zijja nazokka ate era n'ofuna na nnyingi n'okusinga z'obadde osobera. Naye era sibagamba nti zijja kujja we muneesimbawo nga tolina. Kubanga mbadde ngenda gamba maama bali abali eri baayonoona n'ekintu ne kiyingira. Ekitegeeza bwe kinaava mu university, kikyo mu masecondary, kikyo mu primary. Tunaaba tetuweddeewo nga kintu tekigenze. Kati ebyo byonna byonna ng'era omuvubuka omuto olina okubeera nabyo ng'oweegwanyiza okubeera omukulembeze mu university. Weeteeketeeke ddayo osome. Soma ku bakulembeze ab'enjawulo, manya ky'oyagala, kola emikwano, zimba ground work. Nti nawe kiba kyetaagisa kugenda onoonya omwana mu hositeero noonyaayo. Okubasaggula abasula munda n'ebweru. Nti lisiti zifulumye aba gavumenti baafulumye. Gwe nnamba oyinako mmeka ku z'abaana ba gavumenti abaafulumye. Bonna oteeka okuba ng'obalina. Kitegeeza omukulembeze yenna banno we balowooleza ate gwe obasookako mu maaso. Yes. Kati gwe mu bifo byonna eby'obukulembeze kiriwa kyowagaana oganze kino kyo ndabika wano wengenda osinziirira. Era lwaki kifo ekyo? Omukulembeze yenna abeera n'empagi ze kwazimbira obukulembeze bwe. Nga naakayingira obukulembeze nasooka nempeereza koosi yange. Bwe nalaba nti koosi yange temala ninga naye kampeerezeeko ne Cultural Association ey'Abaganda Nkoba za Mbogo. Ninga ne Cultural Association ntono. Lwaki sigendako mu gavumenti eya wakati? Era nayo n'ennumba. Kitegeeza omukulembeze yenna ojja weeteekateeka naye mu kweteekateeka omwo mw'ozuula ki ky'oli. Nezuula nti njagala nnyo abaana abaliko obulemu. Kye sibagambye nti nze mu 2012 naliko ekatalemwa sheshe ya home. Nanze omu ku baana nzijukira Mwami Gashumba we yali ajja bangamba njogera oluzungu mu maaso ge bampa speech awo. Kwegamba najja nsinga kwagala nnyo okuweereza abaana abaliko obulemu. Era agenda zange zonna njagala nnyo baweereza wadde nga n'abaana abalala njagala nnyo okukola ki? Baweereza. Naye nga kiri ekyokuweereza abaana abaliko obulemu kindi ku mutima. Because waliko mu bantu bano, so walaba embeera n'ogamba mayibuli omu ayiga n'ambeera. So bwe wali eyo Mwami Gashumba n'omuwa speech okyagijjukira osokogi. Naye obugambo obwo ng'oli muto P5 awo ebintu ebyo oba tokyabijjukira. Ate engeri gye nali omulalulalu ebintu ebyo oba tobijjukira. Naye bagamba mubonaga Kiguli Alan omusajja wuuyo muwe speech. Era kyemmanyi alaba era gyaba abalaga bo baba babijjukira. So okwagala kuno tugambe nti wakujja mu kubeera nti waliko mu baana ab'ekatalemwa. Yes. Ngeri gye nali mbeerayo kuba nange nazaalibwa kama oba yakigera bugezi amazzi ne ganjokya nga ndi muto. Ate at the same time nenzaalibwa ng'engalo zange zeekutte. Kama yansaasira busaasizi eza right ne zitereera eza left ne zigaana otereera ne zifunamukko deformity. Mu kufuna deformity eyo muzeeyi wange n'alwana ennyo nga ntuuse mu P5 nga mutaani wange saagala abeere n'omukono ogwekutte bwe guti ng'ekikoola kamutwaliko ekatalemwa bamutereeze.
tutuuka ekatalemu nga katalemu ino tugatta ku koso wali entebe okunongoosa era munaye nalongoosebwa emirundi gyalinga 2 nga bagezaako okulwana olabanga engalo lwakiri engalo zitereeratereeramukko naye paka wetwennyula ngalo ezo ne tuzireka kati mu prosesi y'okubeerako mu bulumi obwo n'abaana abalina obulumi obungi n'okunsinga nze bwe nalimu naye ge okubaagala ennyo kwega walaba wakuba ekifaananyi nogaa naye nze ndi yaddeko kati ate bano omukwano negweyongera era ntuuka ku yunivasite kyamazima nga abaana abo abaliko obulemu baagala nnyo era abantu abaliko obulemu besinga okuwangaaliramu ne weba yunivasite so bwewafuna opportunity nti ekifo ekyo kyaliwo n'ogamba eno chance okujjayo kiri kyenjagala ekifo tekyaliko okuvuganyizibwa kola biki because buli muntu omanyi abantu abali ebweru batulaba bo balowooza nti ekifo ekyo kikuweebwa buweebwa kati gwe alina otukakasa nti process ebeera bweti ne bweti kati ekifo ekyo ekisooka okukifuna olina okuba nga oli muyizi aliko obulemu ku mubusi era tulina disability resource and learning center wemala okuregisteringa ne baleeta omusawo ne bakwasa esinga ekyo kyogamba ekirina obulemu ku mubiri gwo bamala okyaseesinga ne balaba nti ekituufu mulenzi ono teyeepaatiikayo bwepaatiisi kituufu aliko obulemu nga bakuteeka mu registra kitegeeza nti oba osobola okwetaba mu kalulu era osobola okwesimbawo era osobola okulonda omukulembeze yenna gwoyagala abeesimbawo kuba kati ffe abaliko obulemu twesimbawo mu fraternity yaffe ti abaliko obulemu beesimbawo mu department yaabwe era ffe minisita waffe nze abaana be bakulonda bo bennyini bali si guild president nti akwampointinga akalulu obeera kubali bennyini exactly ekitegeeza musobola okubaamu ababiri abasatu ate akaluno kaali kakafubo wangi taata kaali kamaanyi nnyo era abaana bakwesimbako ngolutuwa ate soko olutuwemwe nga tetunabahuumula akalulu ako kaali kazibu nnyo wali osuubira nti gwe bagenda ogenda kukalya kuyisa buyisa mukka mu kisero nali nsuubira kuyisa mukka kisero naye twatuukanga kamaanyi nnyo n'okusinga bwe nali nsuubira omanyi mu kusooka nga ndi ku diploma nali neesimbawo beera GRC w'abaana abaliko obulemu kalulu ako ne bakankuba bamala okukankuba nayogedde amazima nenzija ku diguli naye mukama katonda lwaki kino sikiwangula era najja nina strategy zange nenzitandikirawo olunaku lwe nasooka oyingira mu gamba wali fresh olwaba bamanyi ba fresh oluba okuyingira yategeeza abantu mbusima lecturer tajja omukujjukujju nembeera omukujjukujju nenkola emikwano era mu baana abo akaseera kaliwe kaatuuka akokundabira ddala bajjanga misinde ala ni ono kubyankoledde ala ni ono kubyakoze tumulaba wasimba emirandira soko tunyumizeko ka diploma nga tusigaze edakika nga 3 tuwumulemu diploma omwana bakuba akalulu omanyi bakakuba mu biseera ng'ogenda mu bibuuzo simanyi omanyi akalulu kaffe kabeerawo gamugenda mu bibuuzo singa 3 mugende mu bigezo bakyuseemu baaba bakuba akalulu n'olya nga tokyasobola nakwogera n'ebyosoma nga tobitegeera naye ekyo tekyakulobera nti noga bankubye kano sibiddamu sibyeteekera webakakkuba olina kusituka busitusi oba banaye kituuseewo kanwane buto noddamu n'otuula wansi noddamu n'okola strategy empya kitegeeza nti luli obukodyo bwe wakozesezza bwadde bubulamu kati ku luno tuula wansi weeteeketeeke okozesa obukodyo so watuula wansi nogaa kano akadiploma bakankubye kali kajja kundaba kimafiya era ako naketeekerateekera kantukalira ebbanga nga nketeekerateekera omuzadde wamugambako nomugamba no gyontuteze ate njagaba namukulembeze va ku ebyo nti njagaba musomesi ku muyizi buyizi ekyewuunyisa nze omu ku bayizi abatono abazadde baabwe abamanyi nti bakulembeze ku yunivasite ebintu ebyange naddala ebyobukulembeze
singa byekolera nga nze kuli kwagala tiwogamba omuzadde nti oli mu byobukulembeze abazadde abasiga omwana ono ayinza obutafuna budde busoma biyinza omutwala abatushoni we omwana ayagala mukolamu ate ki exactly kati ebiseera ebisinga kunze era neerwanako nga nze buli kalulu akange kizibu n'okusaba nti muzadde wange alina kyamanyi kalulu teyalaba ku posita oba ku mitimbagano biki yekangana bwekanzi ku graduation nga ndi eya diploma nga bamugamba omwana ono banna ataba ku Salam TV tuli ne Honorable Alan okuva ku Makerere University Business School emboozi zino zamugiwulidde basooka ne bakamukuba akasooka by the way gwayogedde amazima nti bakuba akalulu akasooka abasinga teboogera amazima kale oli ku program obutonde bwo si musango katugende mu kuwummulako tukomewo tovaawo Eno ye Salam TV. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power. We get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Asatu mu ebiri emyaka egy'amatikkira abeene gijjudde ebibala byotalabanga. Wazaawula Obuganda, wazza Obuganda. Asatu mu ebiri emyaka mwanyi terimba abeene. Asatu mu ebiri emyaka ffe nga tulima akaasa. Yogayoga abeene ffe katulime. Mulembe gw'abavubuka beene. Wagutukwasa. Tuyiza obuwangwa. N'emiziro gyaffe. Yenze kayiwa. Yeddira kkobe. Ebyenjigiriza obikutteko ayibeene. Amasomero zimye abaana tusomye. Obukugu tubufunye ayibeene. Ofobya okutugema ffe tubeere balaba. Mukenenya omulwanye alema okutuluma ayi Ssaabasajja oyogeyoge. Okumye obutonde nga tusimba n'emiti. Obuyonjo tubukuumye ffe tukwagala nnyo ayi Ssaabasajja. Ffe ab'e MTN tukuyozaayoza beene. Empuliziganya ennungi MTN, entambuza ya ssente mobile money. Okuba awamu ffenna ye Buganda ku ntikko. Wangaala bufukunya ffe tukwagala nnyo. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Buli wagula sabuni jama, Prestige Margarine, sabuni owokunaaba, owa Lanzo, owobuwunga ayoza, owa Toast, Chapa Mandashi, baking powder, ebibiriti bya Solio, Buto wa Rinsen, omuzigo gwa Kasuku ne Tiri, Nala instant noodles n'ebirala bingi nga biweza obukadde butaano n'okudda waggulu. Abo ofunirawo akakonge kojjuza nga kakuyingiza butereevu mu kalulu ak'okuwangula tukutuku n'ebirabo ebirala nfoofo ebyobuliwo. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Azam TV banna mu by'okunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kit ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa dikoda ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala eggoga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebinna Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Gende wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 3.2 3.8 9.9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody.
tekikyakwetagisa kutumya byuma ebikozesebwa amafumbiro amanene oba beekeri okuva ebweru w'eggwanga. aba Cameron Enterprises and General Merchandise Limited bano nga basangibwa Katwe mu kibuga wakati bakutuusako commercial kitchenware omuli ebyuma ebitabula engano mu buzito bwonna, commercial blenders, ice cream machines, commercial ovens, coffee machines, commercial gas burners, sausage fillers, kitchen working tables, coffee grinders, bread slicers na buli kika kya kyuma kyonna kiyinza okulowoozaako. kati nno totomezebwa abafere oba okutambula ekibuga kyonna ng'onoonya commercial kitchenware ow'omulembe. ekifo kiri kimu kyokka, Cameron Enterprises and General Merchandise Limited erisangibwa Katwe okuliraana Kakumba Complex awo ku Katwe Business Center, edduka namba KV4, essimu noti 702 8 48 9 ne noti 782 8 48 9 ye Cameron Enterprises and General Merchandise Limited. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So that's what we're doing. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Eno ye Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bane mkulike nyo mu bulango bwaffe oli ku program obutonde bw'osi musango amanya Ibrahim Bagalaliwo eranga nze mutesite wa program eno tulina omugenyi Honorable Alan okuva ku Makerere University Business School. Honorable Nkagata kola nsonga mukulembeze siwe kire mukama wange. Yes, Honorable Minister Minister mbadde nkaleseyo. Tuli mu kukuba atwadde ekifaananyi mu kitundu kyaffe ekisooka. Mbera mwe yayita na biki okuba nti atuuka wano waali era ndowooza mu abali abatwala ku Salam TV nange wano atudde mu bimu bye nsobodde okuba nga njiga nti bw'oba olina ky'oyagala kiremereko. Musajja yagamba nze njagala kasozi era n'akakolerera ne bamukuba era waliwo olugero lw'Abaganda olugamba nti ekigo ekimu tekirobera mwana kusituka. Bamukuba akalulu akasooka wano najja era kati mukulembeza siwe kirisebo. Yes sir. Obadde mu kitundu ekyasusa wadde okyatuwa olugendo akalulu bakakubyoze oyingidde. Mu kuyingira ng'omuntu yenna azze n'ekigendeerwa natandikira ku mirandira wansi nezijanga akalulu nzimba kazimbe nzimba yambuka mpola abeetaaga okuyamba mbayamba abeetaaga okufaako mbafaako olwo nno nga naakakomawo naye nga ngezaako okulaba nga mbeera active mu buli kimu. Naye nga gwe wali wakinyumizaako abantu bagwe yali akimanyi wekka. Era omukulembeze tabula obeera mu bantu obayagaba kasi omulaba ayambadde ate ayambala bisaati jiini nze okwambala amataaya yakuba ebikono nno. Kulembeze ku university tabula era omulabirawo qualities ze omulaba engeri gy'akola ebintu bino omuntu olwo era abaana abasinga baali bakiraba dda nti neegwanyiza okujja ku ntebe eya waggulu ey'abaana abaliko obulimu mubisi. Naye nga olw'okwongera okunyweza emikwano gwaffe twatambuliranga awo ne tukwatagana mu bintu ebyenjawulo. Omanyi obukulembeze busukka ku kye tulabako kati. Essimu ze tukwata nga tetuli ku kamera kyekitegeeza nti ddala oli mukulembeze. Omwana akukubira kwebuuzaako ne kano olaba Alani nkakoze ntya naye kino nkikoze ntya neeseeseseese ntya ne Alani waliyo kaneeno osobola okukanyambako ninamu obuzibu bwe buti n'omentalinga abaana n'obayamba
n'obagumya omukwana we gukola gutya we gujja kuva okutuuka mu kaseera ako nga bagamba bannange Alani waagwa we naagwa naye era ne wabaayo abalala abajja kati ate abalala abajja nabo balina strategy ezaabwe nabo balina strategy zaabwe ate kana zibeera zifaanagana omanyi mu bukulembeze bye tukola tebyawukana nnyo n'ebyaliwo n'ebiriwo tebyawukana nnyo kwegamba mwenna mukola naye asinga omukisa mukama gwawanzeeko eddusu yayitawo sebo twolekera kyetuyise olusoma olupya olw'amatendekero mu Uganda yonna terina obaako university ki ogw'omunaana kasita gutuuka fenna tuba tukimanyi nti abali mu vacation ya senior 6 baba abeyongerayo abakola ki bonna abayizi abali abakola ku Salam TV abaliko obulemu bagamba nti abasinga nooza kyemayi bayilisite baba basaba dda babawa bati bali mukuba nti bayinamu kiri nti tunaabeera comfortable mu society eno mwe tuli gye tulaga kati kiri eri gwe mwami Alan okubakakasa mu maaso ga kamera za Salam TV era ensonga lwaki oli wano because waliyo omwana ali eyo muzadde we biki byayiseemu naye mutaswaga muzadde we nti naye gye ngenda olw'embeera ziriko sijja feelinga comfortable waliwo oli ng'avudde mu ssomero lya secondary libadde limulabirira bulungi eno enaba the same story waliwo oli ng'abadde mu community ebadde hash naye n'aguma na striving anajja kati njagala naye omukakase nti eno jazze biri abyerabire nyongera okukakasa abayizi bonna abagenda okwegatta ku institution zonna naddala eyaffe eya mobs nti wojje waffe obozze waka obozze mu famire kyetusooka okuyisaamu nga wakayingira ssettendekero tuba orientinga era nga nnya ogw'omunaana tugenda birayo ne orientation ey'abaana bonna abaliko obulemu n'abataliiko obulemu jabeera ku Makerere University Business School orientation eyo tuba tukuteekateeka tukugamba nti lecture rooms ziri wano offices enzenjawulo ziri wano abagenda okuvunaanyizibwako abakulembeze abakuvunaanyizibwako ng'otuuse mu university be bano era twala obunamba bwabwe kyonna kyoba weetaaga era kyonna kyofunamu obuzibu olina ew'okuddukira kyova olaba wabeerawo orientation gavumenti weefulumya lisiti nti bano tubawadde Mobs bano tubawadde Makerere bano tubawadde Kyambogo abakulembeze ab'enjawulo ba student sako ne mu ba staff kuba university zino zonna zirina department ezivunaanyizibwa ku baana abaliko obulemu gwe mukisa gwe tulina kati department zino zinoonya abaana baneeno nga lisiti zaabwe zakafuluma nga bayambiddwako omukulembeze w'abayizi bano mu kunoonya abayizi bano ne tubakubira amasimu ne tubayambako okufuna ew'okusula ng'obudde bukyali ne tubayambako okukola ebintu bingi nga tebannetuuka ku university by the time we batuukira okujjanga mu orientation ekisooka abalina ew'okusula abamanyi programu z'essomero zonna we zitambula era abamanyi ebintu bingi ebikwatagana ku ssomero timetable yagifunye fees structure yagifunye buli kyetaagisa abakoze atya akifunye kitegeeza nti tweteekateeka na before na kutuuka mu orientation omuyizi ali ebweru eyo yenna aliko obulemu nyongera okumugumya nti university kwojja oba university yonna kebe Soroti University kebe Gulu University zigenda kufaako ng'omuntu aliko obulemu mu bulungi bajja kuwa buli kyetaagisa okulaba nga owulira at peace ku ssomero eryo materials ez'enjawulo ze weetaaga bajja zikuwa obuyambi obw'enjawulo bwe weetaaga ku ssomero bajja bukuwa
accommodation yonna gye weetaaga bajja gikuwa kuba tulina obulemu bungi obw'enjawulo. Yes. Oyogera ku baganda bange abadeefu teri university mu Uganda etalina sign language interpreter. Webali ntono. Era ojje waffe ku Makerere University Business School kye tusookerako wetutegeera nti oli mudeefu nkutwala ku Disability Resource and Learning Center ne bakwasayininga sign language interpreter. Abeera waawo. Kitegeeza nti ne woonaaba ogenda mu kiraasi ogenda boyina sign language interpreter. Ne woonaaba ogenda ku mukolo ki ojja boyina sign language. So that you are not left out. Exactly. Kati ne tuzuula tulina abaana abaliko physical disability. Omwana yina aliko physical disability tasobola tambula bulungi atambuza wheelchair. Essomero ne liteekawo accommodation esaanidde ey'abaana abo nti accommodation byonna z'abano. Tulina ramps ku university yaffe, tulina elevator ku university yaffe. Kitegeeza omuntu yenna alina physical disability ajja kuwulira at peace wanajja ku mobs. Mwina tugeze kabanga ka forum gye mukuŋŋaaniramu abakulembeze ab'amatendekero ag'enjawulo ne musooka mutuulamuko ne mwegeyamu ne mwewamu nga ka workshop nga mwetegekera this period. Oba buli omu ali wuwe just okubirako munno n'omugamba kiri kiti eyo nti ino bi. Nyongera okugumya abayizi nti abakulembeze bonna mu Uganda tukwatagana. Mu kukwatagana nti mmanyi minisita w'abaana abaliko obulemu ekyambogo Namagembe John. Nenzija ne mmanyi ow'e Makerere, nenzija ne mmanyi owa UCU. Ate ne tubeera n'omukutu ogutugatta awamu. We gutugatta awamu omanya ebifa ku buli university. Era akaseera kano university zonna mu Uganda ziri kweteekerateekera abaana abagenda okukola ki okuyingira mu August. So okujja kwabwe naye mwe specifically mwina katugeze koona yammwe nti buli omu yeebuuza ku munne wano because kyemmanyi mwenna muli bapya mu office mwebuuza mugezako okufuna engagement n'abakadde be mwaddira mu bifo oba oli be mumaba amala owaayo office nga naye adda ku bibye nga naawe okola bibyo oba muyewo that some engagement gye mukola okusharinga knowledge. Omukulembeze omugezi ye mukulembeze akwatagana ne bakama be basiniya be. Kitegeeza ffenna abakulembeze ab'enjawulo baminisita ngeri gye kiri nti twakajja tukwatagana ne basiniya baffe. Tubakubira kasimu twalaba bye baakola kuba twali wamu nabo nga bakola ki baweereza. Tuwakeera ku makyano njagala kwesimbawo ku kino. Wajja ne minisita oyo aliko akuteekateeka nga mwana ono mulabamu obusobozi okubeera omusika waabwe. Wonna amuyambako ne tukola kino ogenda otuuka mu kifo ekyo ng'oledde okimanyi buki bulungi nnyo sebo. So ogenda ojja nga buli kimu okitambuza. Twogere ku coordination. Muyinza okuba mwe mulina coordination eyammwe. What about coordination wakati wammwe n'abakulu ababasingako? Tugeze ba lecturers abayambako emirimu ku university okwawo. Namwe mulinamu coordination. Because these are special people that need special care. Any slight mistake because katukimanyi mulembe gwa digital. Oli ajja kukola kintu katono nnyo agende yeeteke ku mutimbagano okakana ekitongole kyonna university bagitadde mu public eye. So n'abakulu muyina engeri gye mwogeramu nabo ne mutuula ne babalungamya nammwe ne mubaako bye mubayo ebirowoozo byammwe. Omanyi university ina structures ez'enjawulo. Structure esooka ye management y'essomero. Kati ne tujja bwe tuva ku management y'essomero ate ne tujja ku structure ya student leadership. Obukulembeze bw'abayizi. Obukulembeze bw'abayizi tebulina kye busobola kukola nga tebugayidingiddwa management y'essomero. Kitegeeza nange okujja wano nasoose kwogera na Disability Resource and Learning Center ya MOBS. Owa mukyala Byomi Regulate. Yes. Ne munyumizaamu buli kimu n'ambuulira information ebimu ku bye tulina okuyisa ku mpewo. Kuba universities n'eno zina regulations. I know.
olina byotasobola kuyisaawo kati olw'okweteekateeka obulungi twesanga nga abakulembeze abayizi tukwatagana nnyo nno ne sitaafu yaffe. Disability Resource and Learning Center ya MOBS wetuba nze nina wenkoma mu kwasesinga oba okwogera ne balekicara kati ate lekicara munne oba director wa Disability Resource and Learning Center wamukubira akasimu naga nti mu kiraasi eyo ninamu omudeefu badde nsaba omutuuze mu maaso oba ninamu omwana talaba bulungi visual impaired saba omuteekeko attention yo aleme ku missing out oba tugenda kukola kigezo waliyo papers ze bafulumyanga ziri mu large font waliyo abaana betwongera extra time mu kigezo ebyo byonna tebyandisobose singa tetukwatagana na staff na school management. So oli agenda okujjanga amanyi nti bano beetaga special care bano beetaga oyogedde ku mukyalo oyo omukyalo era twamuyinako wano ne tunyumyamuko naye aba ogambye nti wasose kumwebuuzaako sijja kyewonya nti yakwadde gahead. So kati bintu ki omuntu ali eyo in fact ne kati bazadde abayizi tuyinza okuba kati omuzadde ali eyo omuzadde naye muwa assurance because omuyizi paati yoweri naye waliwo omuzadde naye ayagala awulire ebigambo akakase nti ddala gye tugenda level omwana wange gyagendako agenda baseefu. Nyongera okugumya n'okukakasa n'okukkaatiriza abazadde baffe ab'enjawulo mu bitundu byammwe eby'enjawulo sigenda kusosolamu abaliko obulemu n'abataliiko. Nyongera obbagumya nti ekifo kye mwazzeemu Makerere University Business School kyekifo ekimu ku bisinga. Nze nsomedde mu masomero naye essomero eryo lyampa environment ekyasinze obulungi gye nali nfu. So you felt that you were home? I felt that I'm home. Kitegeeza nti omuzadde yenna ali eyo ayongera okuguma omwana ali mu mikono mituufu kasita n'akola ekituufu. Twongere okubuulirira abaana baneeno twongere okubafaako kuba ebimu ku bisinga okuleeta abaana baneeno ku university ne batuuka ate ne bava ku mulamwa oluusi necessities nga tezimumala oluusi tebamuwadde counseling amala oluusi tebatuddeeko naye kumutunuzaamu ttooki. Tutuuka ku university ng'abamu bakyalina endowooza y'ekyana ekito tebajja kuba akadde taata bagenda taata alina okuŋŋamba kino taata waataŋŋambe kugenda mu kiraasi era taata waatajje era omusomesa waatambeereko ate kwega eno biralamu teri agenda kumonitalinga naye otandika okwemonitalinga naye okwemonitalinga okwo kuviira nawaka kyova bagamba charity begins at home. Gy'ova we wakuwa ekyokukola ki ebiseera ebisinga gye tuva watuwadde ebyokuyiga bingi ate ne watwongera amaanyi okukola ennyo mu bulamu. Byenyongera okugumya era okugamba abazadde baffe omwana ne waba atuuse mu university funaye akadde oyogereko naye yongera okumubuulirira yongera okumulaga ebirungi ebiri mu maaso yongera okumuteekamu omutima gw'okwegomba ebirungi yongera okumuteekateeka mu mpisa mu ngeri gy'akwatamu abantu ebyo byonna omuzadde kasita naawe otuyambako okukola paati yo kitegeeza agenda okujja ku ssomero ng'olwedde muteeketeeke tagenda kutawanya balekicara wajja ku ssomero nga muteeketeeke tagenda kwegatta mu bakuba tiyagaasi wajja ku ssomero nga muteeketeeke tagenda kwegatta mu bakola effujjo ery'enjawulo ng'azze ku university. Kitegeeza n'omuzadde naye alina obuvunaanyizibwa bwe bw'okukola obw'okutugattirako nga tannamutusindikira omwana bakozese akadde kano akabulayo wiikisi nga 2 babatuuze babalage ebintu eby'enjawulo agenda okujja nga ddala omwana muteeketeeke bulungi era omwana ajja ku university nga muteeketeeke bulungi avaamu ng'ate asukka mu buteeketeeke. Twegamba nga akakasiza ddala nti ekintu because tulina kye tuyise okwekkiririzaamu okwo ekintu kino gweoyinza okuba walina determination ekintu kifaananyi ekyo osobola okibasiigira nabo ne bagamba nti olaba Alan yasobola okuba nga yakulira abayizi abaliko obulemu kitegeeza nange Masituula nange Pawulo nsobola
mu bulamu bw'ensi eno era ng'otunudde mu kamera tewali kituukawo nga tewekkiririzaamu. Empagi esooka mu bulamu bwaffe kusooka kwekkiririzaamu nange nsobola okubeera kino ne weegomba ebirungi. Kitegeeza omwana yenna ali ebweru eyo bw'otuuka ku yunivasite weegomba ebirungi wekkiririzemu nti osobola okufuna ebirungi. Manya kye kitwala okufuna ebirungi ebyo. Teri kirungi kijja kukakeeka. Kitegeeza ogenda kuteekamu buli kyetaagisa amaanyi go gonna oyiga ekyo kye weetaaga okukola okufuna ekirungi ekyo. Era nnyongera okukakasa abaana bonna abali eyo bw'otuuka ku yunivasite weeteeketeeke bulungi nnyo weegomba ebirungi osobole okutuuka ku birungi. Kale obugambo era obusembayo eri abalabi ba Salaamu TV. Abalabi ba Salaamu TV nnyongera okubagumya n'okubeera ewamu nammwe nti institution zaffe zino ezawaggulu kyekifo ekirungi omwana yenna kyeyandisaanye okuyitamu okufuna professionalism. Ekituleeta mu university kubeera professional at a certain field. Era nsaba abazadde ffenna abali twongeremu amaanyi okuweerera abaana baffe okubawa akatono ke tulina n'okugumya abaana bonna aliko obulemu n'ataliiko bulemu ebweru eyo okwongeramu amaanyi mu buli kye bakola. Kale tweyanzege gwe wenna abaddala ba Salaamu TV. Ebigambo byebyo bagamba kuddira mu luyimba alwonoona kansubira omuzadde ali eyo omuyizi ali eyo enteekateeka noozotegedde nti abantu abali eno babatiringa okuba nti babagamba omukulembeze ajja mulina okweteekateeka. So okweteekateeka kwe balina nooza okuwulidde tebatudde babalindiridde mu mbeera yonna. Era nga naffe ku Salaamu TV nza tujja kufuna olunaku naffe tubakyalireko tubeere nga tunyumyamu. Kale njagala okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala era njagala okuba nga mbagaliza wiiki ennungi. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salaamu TV. Obuwanguzi obusinga mu nsi kwe kutuukiriza obweyamu. Salaamu TV eyuuguumya amayengo buli lukya. Kolono esumuludde luwombo puroguraamu obuluŋŋamu. Luno luwombo anti ku Mande otegeera obulamu bw'abaswahaba bannabbi baawangaala batya ne Sheikh Tikirimpwa Yazid. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nno bano basahaba bange tekisaanidde kubeera nti n'omuntu yenna ayogera ekigambo ekiyinza okubeera nti no bakibeesittaze oba okubakkakanya oba okubeera nti nno kibatyoboola. Ku lwokubiri enneeyisa y'omusiraamu ddala erina kuba ya njawulo. Enneeyisa y'omusiraamu ne Sheikh Muhammad Kibaate. Enneeyisa kyentegeeza mu kyo enneeyisa yo n'ekintu gundi. Enneeyisa eteekeddwa okubeera ku kino n'ekintu gundi. Enneeyisa yo n'ekintu gundi. Bw'onooba kijjamu kyonna kijja okukola ekigambo mpisa. Wulira bwe twambuka olwo lwokusatu okusonyiwagana. Osonyiwa otya anti kitukakatako ne munnabugerere Sheikh Swaleh Kiggundu. Waliwo ebintu bino bya mirundi esatu. Waliwo okusonyiwa, waliwo okusonyiwagana, wabaawo n'okwesonyiwa. Buli kimu kirina amakulu gaakyo naye ekimu kiyinza ate okukutuusa ku kirala ate ekirala kiyinza obutakutuusa ku kirala. Twesoza olwokuna tugenderera kino kikulu nnyo okugaba emaali y'omufu mu Busiraamu. Obadde okimanyi ye obadde okikola otya? Kati kitegeere mu bujjuvu bwakyo okugaba emaali y'omufu mu Busiraamu ne Dr. Sowedi Mayanja. Miraasi kitegeeza yengeri process yengeri emaali y'omufu gyegabizibwamu eri abasikaabe. Ddala twambuka tuyingira ejjuma olwokutaano olina kigendererwa ki? Ekigendererwa oba enniya ku olwo banguka ne Sheikh Rajabu Kakooza. Enniya mu lulimi lwonna amagulu gaakyo mu lulimi al-qasdu okugenderera okukola ekintu.
olw'omukaaga tukulaga ekkubo ettuufu ly'olina okukwata ekkubo ly'obusiraamu. Gundi tova ku Maini ne Sheikh Kasujja Idris. Omuntu gwe bagamba nti omuntu atuuse ku buwanguzi afaanana atya? Bwe kibeera nti ogamba nti kusoma abaako eddala lye yali aluubirira, kakati eddala eryo singa amala n'alituukako tugamba nti oyo akoze eki? Atuuse ku buwanguzi. Olwo ku Sande tuluyingiramu n'empisa z'omukkiriza. Omukkiriza yandibadde atya? Biki byakola ne byatateekeddwa kukola? Ne Sheikh Najibu Kasozi. Okubeera ne fiqhi mu ddiini y'Obusiraamu gy'emirembe gy'ogenda okubeera nagyo wenna eyeeyitwa omumanyi. Olwo lwe luwombo lw'obuluŋŋamu. Woomerwa oluwombo buli lunaku. Program Obuluŋŋamu wano ku Salaamu TV. Eno ye Salaamu TV. Entambuza ya ddaawa tugyongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyuvu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo. Era ku Mande tuba ne Sheikh ni kiti. Togwamu ssuubi luliba olwo Allah n'akuwanjaga. Okuwanjaga kukonna ng'akuwulira bwe tossa mukka tossa mukono kusaba togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu omulangira Sheikh Ndawula Siddiq. Bino binnonogo byennyini mu budde obunyuvu. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره abo tetubatiiririra ky'omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali. Era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba abitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli nabyo bitutuuseeko. Tukyafumba omutwe. Olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde, ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga buuza oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe. Bayimaamu mukiteekemu amaanyi, ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande, n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo we tugambira nti fahadha min babi awla. Bw'oba ng'Obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune. Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu otatwala budde nga wetegereza omukyala. N'omukyala okutetekereza mwami. Bwezibanga nga ziri 12 ne tusimanyirawo ne tugamba nti tujagala nazo nga ziri 12. So si kutuuka nti wallahi saaziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera tulina Sheikh Mutyaba. Agamba Allah a'udhu billahi minash shaitani rajim walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala ate tayagala olwale. Y'ensonga lwaki akubuulidde olubereberye
nti ekyo nja kukugezesa nakyo therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubyi Ashirafu. Omuntu alya riba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa laan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka. Abayivu tebaggwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salam TV, olutimbe olw'emirembe. Eno ye Salam TV.